Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Banga abantu bakuzibwa. Okitegera genda basaba mulekerawo ku uploadinga videos zange zino ku YouTube channel za with immediate effect. Agana nofuna strike tejja kuddizibwayo ejja kuluma paka kyaliyo bwenevaako. Peaceful ekyo nkibagambe sigenda kiddamu era mbasaba bino ndemuddamu kuteeka videos zange n'enkadde yaziteekayo ku makwezo toddamu kubanga temanyi bayita corporate. Nkibagambye bino ebigo byenjogera ntwala obuddo binoonyerezaako obisoma nebwe novero teeka potesi kuli nowandikako ebintu bitatukwatagana oba yono n'erinnya lyange oba yono n'ekifaananyi kyange ate kirala ebintu byobukozi tofunye lukusa sisobola kugaana kukuwa lukusa singa oba onsabye naye mugaana mukola bukozi which is okay naye mbagambye kyekisembayo mulekerawo teeka video zange sijja kulwawo nno njala genda butereevu ku kintu ekyandeese olwaliro nno ngenda kutandika n'ekiggula lugi kyaliro era nga ntumidde ku bannayuganda bonna abanyumirwa akanyomero ke bayita ekiggula lugi mbalamusizaako abakinyumirwa nnyo mbalamusizaako ab'ekiggula lugi mwe bali kubeerako mwe bali kwagala kanyumiro ako era njala tandika n'ekiggula lugi ekiggula lugi kyaliro ngenda kiteekamu ebisoko n'ebinonogo bingi nnyo bitya mutera okubeera eyo ne muwulira abantu aboogera ebigambo ebyenjawulo naye nga tumanyi makulu gaakyo ge kirimu owulira kati njala bannyonnyola ekigambo kye bayita nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda. Ekigambo ekyo kirimu amakulu mangi nnyo lwakuba tebasinga okunjiti mukitegeera. Omuntu bw'agamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. Oli bw'agamba nti owemukidde Buganda owemukidde ebunyolo olinga ng'atadde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo kati kankunnyonnyole mu kino okitegeere wano. Mu mbeera gye tulimu olwaleero ey'akafandalinga edda ly'obukadde bwe nkuwulira embeera egenda maaso mu Buganda omwaffe mwe tusiisiira mwe tuwangalya mwe tuzzukulizza mu batuzaalidde mu tulabidde bajjajjaffe waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu Buganda essaawa zino bwe tugamba nti omukudde obunyolo ng'atalidda Buganda tutegeeza ki nti gwe omuntu yenna eyatuumibwa erinnya nti gwe Ssekindi gwe Mukasa ntera okubagamba nti twala nnyo obuvunaanyizibwa onoonye erinnya lye baakutuuma baali kutuuma batya era baava ku ki ekisooka olina okuwa ekitiibwa erinnya eryo ekyokubiri olina okumanya erinnya eryo liva mu ggwanga ki nti ly'Abaganda olina okuwa Obuganda ekitiibwa n'okulwanira Obuganda obwo bwennyini bw'oba otuddemu bwe bakuzaaliddemu so si kubuvoola nakumala mu kitiibwa Obuganda bwe twogera essaawa zino buli matigga tebulina abwogerera kubanga n'abandi baddaga nti bawogerera Obuganda basinga obungi babasirisa tebakyasobola kwogera tujja kulanga Obuganda busaanyo nga baga tetusobola kwogera kati fe aboogera ate mugamba nti mutulima empindi ku mabega kiba kikyamu nnyo so eno message njalagiba bubanga omanyi nti olina erinnya Ganda oli ku Facebook oli ku YouTube naye ng'okyalima empindi ku mabega ku bantu abakola emiramwa egitambuza Buganda kiba kitegeeza gw'omu ku bantu abenyigidde mu kusaanyawo Buganda tulina engombe egamba nti tekiwoomera matama abiri kitegeeza ki omuzungu n'agamba nti omuzungu agamba nti omuzungu kale sijja kitwala muzungu bwetuga nti tekiwoomera matama abiri kiba kitegeeza nti gwe kikuwoomera nze tekimpoomera kati nze gwe kiwoomera ndeka mpoomerwe gwe genda okola ebirala nze nange nkola ebyange kati mwenna abali eyo abeesuliddeyo gwe naggamba gy'obeera nti temulidda Buganda oba Buganda busala mugenda kufunamu kiba kitegeeza nti weegasse kakundi k'abagwira abajja okusaanya Obuganda n'ekigendero ekyokusaanya Obuganda nga balina ebigendero byabwe ebyensusso nga balowooza nti bo Obuganda bwe bwabaleetera obuzibu balina essaawa zino so nga ate okutuuka we bali Obuganda bwe bwabaleeta okutuuka we bali so singa tebwali Buganda bandibadde tebalina we bali bwe tuva tugamba nti nno wemukidde ebunyolo ng'atalidda Buganda nti bwe weetaba mu kikolwa kyonna ekisaanyawo Buganda ekiswaza Obuganda n'okwenyigira mu bikolwa ebyokuba nti babajjemu bwongo bwa mu butegeera ne babafuula ebiwulenge omuntu amanyi ekigambo kye tuyita omuwulenge edda ennyo bwe twasimbanga ebikajjo mwabeerangamu ebikajjo ebyakulanga ebituuka okumulisa kati mu kumulisa okwo ekikajjo bwe kirota oluyange wakati kibeeramu omuwulenge abeeranga pamba kitegeeza kiba kimulisizza ne kiyitamu n'okuyitamu kiba tekikyalina mugaso ogwo omuwulenge tugamba kati nganze omuntu Lumbuye Fred muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga siri kimu ku ebyo ebirowoozebwa nti bye mulowooza nti bye biri mu Buganda nedda ndi wanjawulo nnyo olw'ensonga njagala Obuganda njagala obuwangwa bwange njagala n'ennono zange ate nnwanirira Obuganda ng'oluyimba lwa Buganda bwe buboogera abalwandika baali bagezi nnyo
nze njaga bagamba nti nze siritunda bwongo bwange kubanga omuntu bw'otunda obwongo bwe kitegeeza omuntu akuwadde ensimbi yaba akulinako obuvunaanyizibwa okukyusa obwongo okubulira ebyokwogera nawe olina okubeera nawe olina obyogerera siri mu kiraasi eyo kyenva mbagamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda sisobola kuva mu ggwanga lyange Uganda olw'ensimbi sisobola kuva mu ggwanga lyange obuwanga bwange bayita Obuganda olw'ensimbi nze siri remote nti bandeka mu Bwanda n'otandika okunkyusa n'ozirira mu channel no mwenna abaliyo abafuuka limoti ya Museveni abafuuka limoti ya Mayiga nga mulwanyisa emberege nga muwagira emberege na maaso mu Buganda tulina ekintu kyetuyita okusiba akatambala basibya akatambala ku mutwe muli ejji okwesubya emiwula n'ekyo nakyo kiri omuntu aseka mu kusooka abeera n'ensonga lwaki asese mu kusooka nejjukira omuntu aseka mu kusembayo yanyumirwa ennyo enseko kubanga ojja kuseka nga totegedde kiki ekisesa abantu so nga ate nze agenda otwala obudde bwa kuseka mu kusembayo nze ngenda okubanga nyumirwa nnyo n'okutegeera lwaki mbadde nsese mukitegedde bulungi yensonga lwaki mbagamba nti omuntu yenna gwali eyo nga tonnagula maaso ogawumbidde n'amatu ogawumbidde nga tonnamanya kiki ekigenda mu maaso mu Buganda ojja kulwawo okutegeera nti Obuganda bagenda busaanyawo oba busaanyaawo kubanga abawa ensimbi okubavujirira ensimbi mu lumbe nze tulumba nze olumba Buganda okitegeera bulijjo tugamba nti agali awamu ge galuma ennyama amamesa mangi tegeesimira bunnya abantu bano baageranga engero zino balina amakulu mangi nnyo nti ffenna gye tukoma okuba abangi nga tetufuna solution oba kusalawo kiba kitegeeza tugenda kugwa mu bunnya buno kati nganze omu sijja kubeera nti ndi remote gye bataddemu amanda nyiga channel siri ku ebyo kubanga nkimanyi ndi muzzukulu wa Buganda ndi musajja Muganda amanyi obuvu bwange n'obuddo amanyi erinnya lyange kyeritegeeza neki kyekitegeeza okubeera ng'olwanira Obuganda bajjajjaffe bwateekawo kati gwoba oli eyo nga bakuwa obusimbi otandise okwogera Olufalansa olubikya n'olunyanyimbe munnange nkuwagaabwa seka mu kutandika naye nze mu nkomerero ze ngenda okuseka ennyo nsinge naawe asese olwaleero ndowooza ompulidde bulungi okubayita okulya ejji okwesubya omubula oba kyetuyita okwemukira ebunyolo ng'atalidde Buganda awo omuzungu agamba nti east or west home is best ne bw'onoolitambula ensi eno weetoolola ensi ogimaleko olina okumalirizibwa ng'olina okuddirizibwa ku bujjajjaabwo obutaka bagenda okuwummuza kubanga obutaka obeerawo n'ekijja ekikyo bakuteeka bazzukulu bwe bajja ne baga nti olwo yali jjajjaffe ne bw'ogenda mu nsi ziri z'abeeru mu east or west gy'oba olaze kiba kitegeeza n'ekijja kyo bwe kiweza emyaka nga 23 baddamu ne bakuteekako omufu kungulu so nga ate mwaffe mu Buganda oba mu Africa ekyo tekibaayo epoloti gye bakuwadde mu Lumbuye eyo nnyaka mukaaga olina okubeera mpaka kyekitukozesa ebijja ensi ezisinga obungi tezirina bijja zirina cemetery which means after 10 years or 6 years basobola okuteekako omufu omulala ffe kyetulwanira tube nga tukyalina obuva bwaffe n'obuddo nti we balimpummuza ne abazzukulu b'abaana bange balimanya nti ono jjajjaffe Lumbuye bamuwunzika nganze bwempurezinga jjajjange Lumbuye mwensibuka nti yalwanira Obuganda obugazi y'okutuuka wendi lwaki ate nze muzzukulu w'ensirika mwegendereze nnyo abantu abalina amaanyi ag'Ekiganda nga bali ku social media ate bawagira nnyo gavumenti y'omumpembero basira mutano wakalekezi ng'ate balwanyisa ebintu byekola kubanga betuyita enkwezenge eyisekera ayengeza bwe gukamiza nga zidduka zigenda ewalala so nokwe kuwemukira obugenyolo ng'atalidda Buganda ekyo nno kye kibadde ekigulalo gikyaleero ngenze ku programu eyandeese olwaleero alright ntandise bwente njala muntere wano omumpembe yoseeri tibahabula tabesera mutano wakalekezi njala muntagingire Kalori Wasanya Charles Peter Mayiga atulewoko bulungi olukiiko lw'abajjajjaffe olukiiko lw'abebika ab'emituba n'abantu abala abenkana mu Buganda njala mubeere ku video eno lwaleero njagala gyogera bulungi tugitegeere bulungi nnyo tuginnyonnyo tulimu asobola okumanya ebintu bino we biri ekisookera ddala mu kitiibwa kya Buganda nga bwe tukiyimba kigamba nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abalwanira ensi yaffe bwe weesulira gwa naggamba kitegeeza ensi yo givuddemu nabagamba nasooka kubeera Muganda nga sinafuuka Munnayuganda nsuubira buli mwakitegeera nasooka kubeera Muganda nga sinafuuka Munnayuganda sisobola kulwanirira kibanja kinene ndekewa katono kenina baga nti nnyama ntono okaana eriwa mu nkwawa era tuga nti ensobe ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa babategeeza ki leka kulwanirira ekinene nnyo naye nga n'akatono akakuli okumpi kakulimye okuteeka mu nsawo oba mu ndyanga
osooka ngana okwata ekikuli mu nsawo n'olyoka ogenda olwanira ekinene kubanga muyinza okuba kiriko bangi. Ekyo bw'onooba okitegedde nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa, kitegeeza nti ku makya walese enswa gy'ogenda okubikka akawungeezi ng'amaaso gatunudde Namirembe, n'okumawo akawungeezi ogibikka ng'amaaso gatunudde mu lubiri ng'amaaso gatunudde mu kisaawe ky'ennakivu. Kitegeeza envuba gy'obadde osimye Namirembe ku sayidi y'Namirembe onoogikyusa n'ogisima ku sayidi z'omu Kisenyi, enswa gye zigenda okubuukira. Ebintu bino njagala mbitegeere baleme bobuzaabuza kubanga tuli bantu bakulu tutegeera. Ntandise bwenti. Bannayuganda mwenna naddala abawangalya mu Buganda ne mu Busoga, kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa baganda baffe. Amawulire agenda kugali nti eno program saagala gireetamu nnyo kubika bantu kubanga mmanyi si kye kigendera kyange, naye nga bwe nabagambako mu vidiyo zange zinakola omwaka guno nga gutandika. Njogedde ebigambo bingi nnyo, naye simanyi abantu abamu twalugudde ne muwuliza vidiyo zino. Nabagamba waliwo olukwe olw'okusaanyawo abaana ba Nambi abali mu magye ne mu poliisi, ne mwagaana okumpuliriza. Ensimbi ez'omunaganwa ze babawa okudda okwogera ebigambo ebitategerekeka nga temulumirwa bantu bannamu ekintu kibi nnyo. We twogerera abaana ba Nambi, abaana ba Kyabazinga abatokomokedde mu lutalo olw'ekimpatiro olwagenda e Congo, ennamba yawe muwendo sijja baga muwendo kubanga omuwendo gwansusseeko. Okusinziira ku mawulire ge nafunye okuva mu nsonda enekusifu, twandibanga twafiiriddwa abaana bawera 2,000 bonna nga baana ba Nambi, Bwepo n'abaana ba Kyabazinga. Ekigendera kiri ki? Nababuulira ekigendera ky'olutalo luno olw'e Congo era ne nkibategeeza. Ebigendera bingi nnyo naye nga mu kigendera ekyali mu kwekendeeza ennamba y'abaana ba Nambi n'abaana ba Kyabazinga Abasoga. Mwagaana okumpuliriza. Ekyabadde Congo n'ekikyali e Congo kifumba mutoko. Njala kusaba bamaama bange basinga bange bakojja nga bagabanda bange ng'olina muganda abadde asavinga mu magye nga muganda Musoga nga yakubirako kojja muvudde kwa lunaga nti munnange tugenda ku deployment e Congo, munoonyeze ku ssimu ye oba tumufunye, bw'otaliddamu muwulira mumuteekeko omusika. Bassa abaana Abaganda era emirambo gisombebwa kiro nga gireetebwa mu barracks ebbombo wepo n'embuya etemugenda giraba kuba teragenda kibagamba. Tuli mu nsi etasobola kwogera mazima, tuli mu nsi ejjudde obulimba, sasulira obulimba ate ayogera amazima ge baagala okutulugunya. Nzize mbagamba vidiyo nga ntandika vidiyo waliko olukwe oluteeketeeko bulungi okusaanyawo abaana ba Nambi, abaana Abaganda n'abaana Abasoga abali mu poliisi ne mu magye, n'ekibagamba ng'enseewulira muganya kiwulira. Ekyabadde Congo nja kujja nkibanyonyole ku lwokubiri Justin Jalikadde Bagandi kubanga oli musajja Muganda n'omusajja Omusoga ng'olina omwana yakukubirako myezi ng'etaano emabega n'agamba maama tuyinayo olugendo lw'okugenda e Congo, abaana bonna basinga obungi baaweddewo naye tebagenda bagamba teregwe bagenda kubikira kubanga kigenda baswaza nnyo. Eyo story ejja gibanyumiza ku lwokubiri bwe nabanza mu information erenda jagadde bategeeza nti kitalo nnyo ddala okuba nti Baganda baffe baatomokedde mu ggwanga erya Congo ng'ate kiri intentionally. Muno mwe muli abaana abawandiikibwa ng'aba LDU, muno mwe muli abaana abadde basavinga amagye ga Uganda aga UPDF nga baana bannakabala bannayuganda. So kitalo nnyo ddala. Mukama bawumuze mirembe tuyisinkana mu nsi empya kubanga okufa teeka essaawa yokka y'enjawulo naye ng'abaana baffe baafudde kubanga abantu balwanira ebintu okwagala ebintu kyekikulumo ky'ebibi ebingi so nga twajja nabyo ate era nga ku nsi kuno kwe tubireka. Nkimanyi Yosef Tabasira mutano wa Kalekezo ndaba njogera vidiyo eno nga ndi mu bulumi ng'era nkutegeeza nti musajja gwe kiki bannayuganda kye batakuwadde mu nsi y'obulamu, kiki kye batakuwadde. Oliko ne mukazi w'omama Assassin, kiki kye mutafunye mu nsi Uganda ng'ate mwajja buzimu li basenze. Mwene mukola olukweso olw'okujja kati kambabuulire ensi tesobola kkalira muntu. Mugenda kukomawo okutta, mugenda kukomawo okujja bannayuganda. Ensi tekalira kubanga Katonda yatugamba tugende ku nsi tuzaale twale. Mulwokuba mwagala nnyo okujjuza bannammwe abali mu ggwanga lyerimu mujja Abaganda mujja Abanyoro temujja kumalawo. Kati nawe sigenda kulwawo okujjako bagamba nti Mukama bagumye era wowe kimule ky'emirembe sina bijibemira kwogera. Era ebiseera ebisinga okumanya ennyo kirumya omutwe ate obutamanyi obeera musiru
n'obutafaayo tekiba kirungi. Ntandise bwenti. Olwaleero akatambi akabadde katambula ku social media mukalabi bulungi nnyo. Nze sigaye sikapostinze sikataddeeyo olw'ensonga zange oba endala. Si lwakuba nti sobola kapostinga, lwakuba nti ate ne page account zaabwe bazizoganya, naye kalimu ebintu bingi nnyo bye musaana okwetegereza ennyo. Tugamba oba Baganda bagamba nti lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde, ebintu bino mujja byetegereza nnyo ng'ensi essanawo nga mulaba. Ndazzi kuno kyabanga kive nnyo abantu okuva gye bavudde e Bunaayira ne bajja okukyala embuga nga nnyinimu tategedde, naddala nga si Baganda nga bantu bannakabala. Ensonga eno bajjajjaffe ne Bassekabaka abaasookawo be tusomako obusoma mu bitabo baalinanga enteekateeka enkulu y'obuvunaanyizibwa ey'emitendera gye waayitangamu okulaba abantu abo, era baabalonderanga abakiise abajjanga okukiika mu lukiiko lwa Buganda, bano be bayisibwangamu obubaka okutuuka ewa Magulu Nnyondo. So si kibinja kyabo abali mu kwagala okusaanyaawo ensi yaffe okujja okwesitula okuyingira mu Buganda bwaffe nga baze n'ekigendererwa eky'okubanja. Jjukira nti gy'obanja oba wakolerayo, kubanga tosobola kubanja nga tewakola. Naye olw'okuba nti omusajja afutubadde ku Buganda naye musajja Munyarwanda awedde emirimu atamanyi bulombolombo na nnono, kyova olaba nti bali mu nteekateeka eba ng'eswaza Obuganda mu ngeri esoboka. Njala kujjukiza Charles Peter Mayiga Wasanya mukulu Kalori, Mr. Amajje, ebintu by'okola byonna ennaku zino ffe tugezezzaako nnyo okusomesa abantu n'obaggula amaaso baleke okubanga bagawumbidde, basobole okubanga bekkaanya ensonga mu ngeri ez'enjawulo. Naye omwami ono asobodde nnyo okusasula ensimbi empya n'enkadde ku mitimbagano gya intaneti wepo ne TV mu Uganda okubuzaabuza bannayuganda okubajja ku nsonga enkulu. We twogerera essaawa zino akavidiyo akatambula ngenda kukabannyonnyola bulungi mukategeere na biki ebigendera ebirimu. Naye neeyo nga sinnagendayo njala kujjukiza bajjajjaffe ab'ebika, bajjajjaffe ab'ebika, abasajja ba Kabaka abamufugirako amasaza, wepo n'abantu abali mu Buganda balangira n'abambejja nti ewiiki ennyini gye tukubye amabega nabagamba nti nno emmenga awo waliwo olukwe olugenderere olw'okusaanyawo Obuganda nga kati batuusa n'okutandika uko bajjajjaffe wepo n'abakulembeze Ssaabasajja bamuyambako okufuga Obuganda okubawa enguzi ey'ensimbi enkalu n'obuwulunguta oba magulwana okusobola okubasirisa emmwa gyabwe nti ekiba kibe bone baba bajja okutwala ebintu batwale nga baagala kubanga ejja kuba teri ayogera. Ne babuulira obuzibu obuli mu kintu ekyo eky'okubawa enguzi nti muwamukira Obuganda, muwamukira ebonyero gy'obeera temugenda kudda eri Buganda, temugenda kudda mu Buganda. Nabagamba obuzibu obuli mu buwulunguta obwo n'ensimbi ze bagenda obbawa zigenda bazaalira leenya nga namulowooza temuwulira. Njala osooka okubuuza bakitaffe ab'amasaza abafugirako Ssaabasajja Obuganda. Mwekennyini mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka talina mulimu gwakola era ne gavumenti ye tesolooza busuulu wadde envujjo mu bintu by'alina byonna gavumenti yabiwamba eya wakati. Era mmwe abateetegereza ku faajo jjukira nti Ssaabasajja bw'abanga alonda abanamufugirako Obuganda mu masaza alonda omuntu eyenkanamu nga si nsindikanja-ke. Naye twebuuza mwatuuka mutya ku ssa ery'okuba nti essaawa zino omuntu asobola okuva gy'avudde n'abalimbanira ebirabo bye mutasobola kumanya nti byavudde ludda wa. Abasinga obwegimuyizo gati ono mwana walampa Obuganda kuba tasiima. Nedda tugamba nti entasiima ebulwagiwa naye ekyo olugero olwo lutuufu nnyo. Twagala okumanya nti entasiima ebulwagiwa naye nsiima ku kikyemmala okwetegereza kyova tugaa nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye gwali atudde agawumbidde atayagala kumanya nsonga zino bwe zigenda mu maaso. Obulunguta buno munnange yemu ku nguzi Yesu Tawasira mutano wa Karekezi gye yayisa mu bantu nga bagamba bagiwe bajjajjaffe ab'amasaza ly'ettaka lye bamala okutwala basemeko ly'ogerako wepo n'okutwala ebintu ebimu ebiri mu Buganda kati lyagenda kubakuba ku mukono nga bwe kibadde era bwe kirina okuba mu nteekateeka z'abaana baami. We twogerera essaawa zino gw'omuntu agenda okufuna akawulungutako katwala sooka weebuuze Obuganda bujja wa ssente zigule emmotoka ekyo nakibabuuza. Era njagala kubuuza Obuganda bwo nga bwo mwabeebuuza emmotoka abuwulunguta buno bwajja lwaki bwajjira mu kkala emu ng'era nzirugavu. Kkala emu kimanyi kkala enzirugavu kyetegeeza. Obuganda buyina kkala yaayo emanyiddwa
naye lwaki gwa tuddawo omusajja omukulu agawumbidde teweebuuza kiki ekimpeesa emmotoka ngeri mu kkala nzirugavu ekitegeeza nti emmotoka gye baakuwa yeyinza okuba enkomerero ya byonna nga gwofunye funeral service yo ekutwala emagombe nga yerisiiti gyotasaana kubuza akawunti waani agimpadde. Emmotoka ezo ziraba kkala ya Buganda era emmotoka za Buganda zonna muzimanyi ezikola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka langi gye zirimu lwaki zino ezazze nga ziri mu kkala nzirugavu. Kale eno nga yekiikirira abaziisi nga n'ebigambo byawandiikiddwako byonna kitegeeza ki kuba bakusimidde entaana yo funeral service bakuwadde emmotoka yo bulungi nnyo ogiwoomerwe mu kaseera akasembayo mpawa kaaga bazzukulu bajja kuziika tebajja kuziikamu nze kubanga nze ekigendererwa kyange kyakubategeeza mutegeere. Soka weewuunye emmotoka za Buganda zonna eziyingira emmengo zikola mu Bwakabaka zonna zirina langi yaazo efaanagana langi efaanagana eya Buganda enyingi bakozesa ku mpapula za ku lwandiko bya Buganda lwaki bawadde enzirugavu. Gwe togula maaso noga lwaki batwala emmotoka kale mu nzirugavu. Soka weebuuze bagituwa ekyo kintu kimu kisobola okukoma nti lwaki bakuwadde emmotoka za funeral service nga nzirugavu kitegeeza bakusiibula olusembayo tugenda kudda ekyo nga nkimaze. Njala kubuuza omumpembe Wasanya Kalori Mayiga nja kujja ka video kali kati wano nkyabuuza Mayiga mukulu Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga mukulu Amajje yafutubadde ku Buganda otuuse n'okuba nti oyagala buku muwulirako mukka osobola okuba nti otuwunyisa eggwanga lyaffe tuliddukemu. Njala kubuuza mukulu Obuganda bwolekedde ebizibu bingi nga simanyi olwaliwo wetwogerera nti abazaana ba Kabaka abeetolodde Obuganda baweereza bafunye ekyokuzza eri omumwa kwe kuli n'abambowa abagalagala abakuuma wa Kabaka nti bafunye ekyokuzza eri omumma kwe kuli abakozi mu bitongole bya Kabaka ebisinga obungi abamu n'engeri emirimu bagisuulawo ne babinyiika mu nsuwa okugenda okwenoonyeza omuddo gwa kiragala mu mawanga agaliraanye Oppo ne Magulumeeru. Nina information endaga bulungi nnyo nti ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebisinga obungi tebalina misaala nga mwe mulina ebintu byennyini bye tulabagirako ddala omuli radio station ya CBS abakozi bali mu bbanga ddene nnyo tebafuna misaala. Kwe kuli neyo TV gye muyitambo ya Kabaka naye abakozi tebalina misaala. Katwagala kwebuuza bw'oba tosobola kusasula bakozi abakola ku mpewo abakola ku Buganda wajjewa amaanyi agakusasuza nti buli muntu okwate emmotoka ogimuwe okwate emmotoka ogiwa abakulu b'amasaza ab'ebika ne bajjajjaffe ekigendwa kyabadde ki kino n'ekigendwa kiri nti eno yabadde enguzi v'omwange ey'okusanya Obuganda mu kintu ekyo kibayise nti ki Ssaabasajja Kabaka yagabudde ne babuulira embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali nti Ssaabasajja bwe baali ng'amaze omuwamba okutwakubira enduulu ez'omwanguka ezitabika ne tubategeeza nti embeera mwali si eri awo ennungi yensonga lwaki bamukozesa ebintu ebimu nga musajja tutategedde nti agenda bikola era n'okumuleeta awo ndoza mwanyumula bulungi nnyo yatunuulira ebintu bino ng'omusajja omukulu n'agamba newankubadde mundeese naye waliwo ekibuuza ku nsonga zino nga ye bwali omuntu omukulu olumala okwetegereza ensonga zino avaawo era kuwa olunaku ndoza mujjukira bulungi yatunula butunuzi ng'omukono agutadde ogumu emabega gye gutabobera muwemba n'atunuulira ensonga zino naga oke mbalaba mbitegedde kale kankomewo era ne yeetoolamu n'adda mu kisu kye n'awummula n'aleka omumpembe akola obwongo lyabwe songa y'amanyi tikoze ki tamutegedde. Ekyo nno bwe nkimalo kibagamba njagala Mayiga otegeere nti Abaganda kati bategeera bulungi nnyo si be bali bye mwagamba nti Ssaabasajja Kabaka alagidde ne batabuuza omutanda alagidde naye alagidde ku nsonga ki. Mulina olukwesukwesu olukola amabaluwa n'amasayininge ku mikono giriko Ssaabasajja Kabaka okulonda abakiise n'abaweereza mu Kabaka wa Buganda ng'era obuyiza tebabufunye olw'okuba nti mwagala okuyisa abantu bwe mwagala oteeka mu Buganda bafutubbale ku Buganda. Ekyo nga nkimalize njala kugenda ku nsonga endala bwet nzira ku video eri nazzi kuno Obuganda bwalimwa buli kimu ekyetaagisa mu bulamu oba okuddukanya gavumenti n'okuddukanya ensi yawo ng'Obuganda era bassekabaka basinga obungi mu Buganda balina ensimbi ezaabwe balina obumu bwabwe obw'obuntu n'obuuma obwali obw'okukozesa okutambuza Obuganda era bassekabaka bano bakola emirimu mwingi nnyo okuyimiriza Obuganda wepo n'okuba nti balina omukwano ogw'enjawulo n'obwakabaka obw'enjawulo obutateekawo ntalo kubanga entalo zaali zitukisa nga tekyalina kiziza zikulaakulanya. Tukimanyi lunye nti Ssaabasajja Kabaka oba Obwakabaka bwe balina obutale bungi nnyo mu Kampala okwetoola Kampala mu division zonna era ng'obutale buno njagala mutandule ku bigire mutandika okunoonya obutale buno bwadda luddawa. Akatale k'emmengo bakuli wano ne wayite wamami bakuli bw'obanga okimba kivu bakunda mirembe lodo yambuko inyamirembe akatale akali awo kavaawo ani yakatunda era ani yawawo ekyapa kyawo ekigenda. Tugenze katale ak'ennankulabi teri amayubi kafaako ak'ekasubi teri amayubi kafaako ne tudda ku katale
Mengo wennyini wano ng'okimba kimbogenda ku Buganda University tetumanyi kafaako nga n'ettaka byako babinoonya tebabirabya. Tugenze katale akaliko obuzibu ssaawa zino katale ak'ekibuye. Akatale k'ekibuye kano sikokka wabula ettaka ly'ekibuye lyonna. Mujjukira nti ettundutundu okuva ekibuye okuyingira okutuuka Nalukolongo ettaka eryo lyonna lya Bwakabaka bwa Buganda naye ng'abantu balituddeko mu mirembe tewali abanyega. Tugenze okwetoola akatale akayanja ka Ssaabasajja Kabaka ak'omundeeba nako mujjukira nti abantu bonna abaali basenzeeko babatsenda ku ttaka ne bavaawo. Waliwo enteekateeka namutayika ey'omumpembe Yosef Tosa mutami wa Kareekezi okuddira Kibuye yenna nga mulaba bamutwale okuva ekibuye mpaka Nalukolongo bambukire ku Papa bagwe Kayanja bazingeko bulungi nnyo bakolo kye tuyita culture village nga jaabwe bonga bo abanyampi abajja okusengula mu Buganda bwe kimu kye baagala. Kino kikutwalira ku kanisa eyasendebwa ne bagamba nti gundi agisenze ne yewakana emirundi ne batwaliramu n'ebintu byonna eby'obuwangwa ekkanisa yaddawo. Kitegeeza mission yakujjawo eyo bijjukizo ebyaliwo n'okuba nti bakola ki bamenya bulungi. Akatale k'ekibuye ako emirundi mingi nnyo buli Yesu tutabasala mutano wa Kareekezi bayitawo mukazi we bayiika endusu nga magujja erabye ku mukalo ogunyookera ku kyoto kati bo bayitawo olunaku munnaye wabakwasa ennaku era kyova olaba nti akatale k'ekibuye ng'otwogerera batundira embaawo baakakooca emirundi bufukunya naye olw'okuba nti abasajja ba Kabaka nga sawudde mu mawanga bo bagumu baagala okukola munnange bajjayo ne ssente eziri ebuziizi basobole okuzaawo bizinensi ekibookesa ki kambazzeyo katono. Mujjukira emabega kokko emyaka si mingi nnyo bwe baayokiranga olujja lw'owino okubula odumala buli kimu ng'abantu bazza ebintu mpaka okutuusa oluko lwalimu meya wa Kampala omukiise wa Kampala Central wepo ne gavumenti wakati bwe baatuuka ne bakola ddeewo ne balya ensimbi akatale ne bakajjawo ne bakookera ddala mutekaddawo mpaka tuwaliwo Hamu Trading Center ate nga ne Hamu Trading Center weetudde ettaka eryo Nakivubo lya Bwakabaka bwa Buganda eryaweebwa abo abagenda zirwanako mu ntalo ez'abajjajjaffe eza Ssematalo so nno awo no batudde byonna byampuna era ng'omubi abikkula ku mawolu gy'obeera nti alina gwagabikkulirako ali mu bufumbo naye awo sigenda kulwawo nyenze maaso enteekateeka namutayika eri katale k'ekibuye n'ettaka lyonna eriryawo mpanvu nnyo eringa olusolobya endagala oba ebiwummu empumumpu nga bazisolobya okuva kuki ku ttooke mpanvu nnyo lwakuba temujja gitegeera nga ne Mayiga ono kennyini Charles Peter Mayiga Wasanya agimanyiiko waliwo ettaka eritundibwa mu kibuye omwo mu Mankwetu nga n'ebyapa bifuluma era Mayiga bimanyiiko we twogerera abantu bano batuzanya omweso mwege mulwawo kutegeera oluvannyuma ffe bamanyi ne tugutegeera ne tujja tubagamba we twogerera essaawa zino bano okubaleeta emmengo okuyingira mu bajje basaba ettaka kakodyo kubanga bwe bakayanira ngenda banyumira mugenda kutya already ekitundu Kibuye kyokyeddwa emirundi egisukka mu 5-6 abadde balemerawo. Ekitundu Kibuye kirina ebyafaayo byakyo mu Buganda. Ekitundu Kibuye kyekiriraanye olubiri lw'Emmengo kwe kuli n'ejjaluliro ly'Abakabaka bonna ababazaaliddwe babawulira nga bagenda okulya Obuganda ejjaluliro neweeriri ndowooza mulaba ebitundu ebiri mu Buganda ebitundu ebiri ekibuye abo bina baagala bisaanyawo kubanga baagalawo okuzimba ebintu bye baagala. Kati we twogerera ekituufu kiri nti mu Bwakabaka bwa Buganda si buli muntu nti yakyalanga Emmengo n'aleeta okusaba kwe. Kana akanyoomonyomo n'olugezigezi n'okujooga okusukkiridde Mayiga kwolaza Obuganda mukulu tukulaba naye bagamba kaddadda envunyo girira mu katiko naye neekulindira mu ssanduuke neryoka ekufekenya nga tewali akunyega. Tukoye okumanyirwa nga ffe Abaganda abagamba Abaganda bwe Buganda obukuŋŋaanira wamu ne bukola Obuganda. Abantu bwe waleese okukyaza tukimanyi nti yabadde planning okubuzaabuza bannayuganda n'Abaganda naye nga waliwo ekigendererwa. Abantu bano gye buvuddeko katono balina omukiise waabwe eyafa Semajjege Kabaka gwe yawa obwami okulamulirako mu nsonga zaabwe. Omwami oyo Katonda yamuwummuza. Tusuubira nti wayinza okuba waliyo omukiise omulala eyandibadde raising oba eyandibadde aleeta ensonga eyo so si ggwe kuleeta Banyarwanda banno betumanyi nti balinaako wadde obufuna obuddo mutandika okugamba nti bazze kubanja ttaka lya Buganda njala kubuuza mukulu Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga
Buganda ebangiza ebintu byayo byekolera byo kennyini kubanga bagamba nti nyini kakumbu akakusaba oteekanga omukono n'akajjako n'akatwala ffe tusabye gavumenti eya wakati ebintu bya Buganda emyaka kafukunya babiremedde so nga ate byayimirizaawo Uganda gavumenti bibyagiyimirizaawo bano bajjeewa obuyinza n'obuvumu okujja nga beenaanise amaganduula beenaanise ebiteeteeyi okuyingira mu bwakabaka bwa Buganda mu lukiiko olukulu oba mu kizimbe ekikulu ne bajja basaba ettaka ttaka lye basaba ani yalibawa era balijja luddawa balina lukusa ki olujja olukusaba ettaka mu Buganda Buganda bagisaba ettaka yaani ani avunaanyizibwa kugaba ettaka era kiwandiiko ki kye baakuleetedde ekiraga nti basaba ettaka balinako bwannannyini bwalyo kati waliwo enjagala okubuulira olyoka otegeroddemu obwongo ntandise bwenti amazima gali nti ate agakawo genjagala muwulirize edda ennyo mu bwakabaka bwa Buganda nababuulira ebika by'Abaganda ng'oggyeko enseenene embwa endiga n'ente waliwo ebika by'Abaganda abantu byebaatuumanga okusinziira ku bbanga lyayingidde n'okubeerawo mu Buganda wiiki ewedde nabasomesa ku Muganda Nakabala lwalwala sisobodde olw'ensonga nti mbadde n'ebintu bingi ebinkutte naye mu bintu nga bino mwenjagala obbaddiza ebintu bino nti bw'otunuulira mu Buganda bassekabaka abajja ababeerawo eyasembe gwe twasobola okumanyako ebyafaayo birungi byakolera e Uganda ye Sir Edward Muteesa omugenzi kati azala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi aliko eyali omusajja ow'ekisa ennyo era nga bw'osoma mu byafaayo bye ye muntu ataadaazanga abantu bonna bavudde gyebavudde eyabakuŋŋaanyanga wetwogerera essaawa zino mu Buganda musiisira bakabaka eb'ebitundu ebyenjawulo ab'ensi mu Uganda yonna gye bavudde ne bajja basiisira mu Buganda naye oyagala kubuuza baatuukamu bati ofunamu amataka baagagula kanjala kubuulira wetwogerera essaawa zino Kabaka wa Bunyoro alina ettaka era alina ennyumba emunyonyo ennyumba eyo n'ettaka lyamuweebwa Sir Edward Muteesa n'ennyumba yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lya Buganda ng'amuwa buwi tugenze ku mugabe wa Nkole alina ennyumba emakindye era Sir Edward Muteesa yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lye nga tasabi talina kiwadde kyamuge nti no yagizimbiranga mukwano gwe tugenze ku Kyabazinga wa Busoga Kyabazinga wa Busoga era ono kennyini omugenzi Sir Edward Muteesa naye kennyini yali ali mu nteekateeka ez'omuzimbira ennyumba era poloti gyeri ekkololo lwakuba nti yo teyazimbibwamu olw'ensonga nti ebiseera byagenda omuzimbira ennyumba eno waliwo entalo ezaali zisa byalo ezitaasobozesa nnyumba eno kuggwa kati wano wenjagala okubuulira mukulu Mayiga bano Abanyarwanda abazze in fact ne Kabaka w'Ettoolo mbadde ndabidde ne Kabaka w'Ettoolo aliko essaawa zino omwana aliko omuto Kabaka w'Ettoolo era naye Sir Edward Muteesa yawa kitaawe ettaka n'amuzimbirako n'ennyumba sitiro naye eri munyonyo ng'agimuwadde buwi nga mukwano gwe awo bonna bakabaka banjawulo abajja mu Buganda Kabaka n'abawa ettaka n'abazimbiramu n'amayumba ku bwerere ng'omukwano kati njala kubuuza bano abazze Emmengo bw'okyazizza okujja okusaba ettaka bazze na kiwandiiko ki kwaba abazze bwe ntunudde mu history wange n'enkola risaaki wange n'embuuza bano abantu bajjidde mu kawaayiro kibbo nga bo okujja okutufutobbalako already bali mu kusaanyawo baana bannambi lwaki mu kusooka okujja okubanja ettaka lye batalinaako biwandiiko tebasose gamba muganda tebasose gamba munnaabwe Yosegi bahabula otabasoma mutano wa Kalekezi Munyarwanda munnaabwe nti lwaki otta Abaganda abaatusenza era njagala kubuuza mwabeeyita Abanyarwanda abatalina mutima gwa ggwanga lino olunaku n'olumu lunaku kino mwali munenyezaako ku Munyarwanda munnammwe Yosegi otabasoma mutano wa Kalekezi alekerawo okutta Bannayuganda alekerawo okutta Abaganda ababakyaza ebyafaayo bisoma bingi nnyo nti Abanyarwanda abasinga obungi baddukanya entalo ezaabeeranga e Rwanda omwali ez'amawanga omwali ez'obufuzi ne basinsira mu Buganda era mwe bataabakoleranko buli kimu ne bakibawa njagala kubuuza mwatuuka ku ssaki erigamba nti muli mu nsi gye musiisidde mu Uganda nga mulina passport mulina endagamuntu zibalaga nti muli Bannayuganda ne musigala nga mweyimusa nti muli Banyarwanda mu Uganda abasuubira okuba nti mulina eggwanga eryokubiri mulina okubeeramu nga n'eggwanga linnyini mulimu mutandise okutulugunyizamu abantu baamu mubatta temusima bye bakoleddwa bukyanga mbeeramu abazze Emmengo nabali abeeyita baanika gurupu kammwe lwaki temugamba ku Munyarwanda munnammwe nti abasajja bano baatusenza ne batuliisa ne batuwa ebibanja ne batuwa abaana baabwe ne bazzukulu betubazaalamu lwaki temugaako mu Munyarwanda munnammwe Joseph Tabasira mutano wa Kalekezi alekerawo okutta abaana bannambi
alekera okusanya obwakabaka kubanga ebiseera bajjajja mu gye bajjira mu biseera ng'obwakabaka bukyaliwo bw'amaanyi nnyo ne bubasenza ne bubaliisa lwaki temwogera noono munyalonda munna mu Yesu tabasala mutano wakalekezi alekerawo okutta bannayuganda atekerawo okutta bannayuganda n'abaganda kubanga babaliisa ne babanywesa mpaka nakatono muli naye abasajja bakulu okuba nti akamanyiro kabasusse akakamanyira kasumagize yeeyalira akakumuusa ayingira akamugwanya ne mutuuka okusitula ebigere byammwe okujja mu Bulange Emmengo ne munyalonda munna mu Charles Peter Mayiga muze kusaba ttaka kiwandiiko ki kye mupresentinze oba kyemujje kusabirako ettaka bwe ntinkudde ebuziizi nengezaako nnyo okunoonya abantu bano kigendera ki ekibaleese ekigendera kiri nti bano abaami baagala nnyo okujja Obuganda kubanga obuvo bwe n'obuddo bantu baagala nnyo okusenga bwe bamala okusenga beddize ekitundu basenze bannyiniwo basaanyeewo history oba ebyaffe bwe bito bisoma bano abantu baviira ddala mambuka ga Africa okuva mu Ethiopia, Eritrea ne bajja bayingira Kenya ne bajja bayingira Somalia, Sudaani, Kenya ne bajja bayingira mpaka wano ne bayingira mpaka Burundi gye bagenda ne buli bagenda bafutubbala ku bantu basanzeewo n'okubasaanyaawo ekizibu ekiri mu bantu bano balina omutima gumu ffe kye tutayina n'essawa zino ekitufutubbazizaako tulina obutima bw'enkoko essaawa zino ekitufutubbazizaako kyekisa ekingi kye tulaga abantu buli muntu atusenga wiiki nti si kibi ogwo mutima si mubi naye emitima bwe giri kaluba mujja kwejjusa ebikolobero mutukoze ekikolwa kye mukoze ekyokujja Emmengo nga temulina wadde olupapula olulaga buvu bwammwe na buddo ku ttaka lye musaba nga tukimanyi nti Mayiga akola Yosefu tabasala mutani wakalekezi ettaka ly'omundeba ly'ekibwiro ne alitunze ng'essaawa zino baagala kwefuula nti bano bazzukira emiga ettaka nga Mayiga akimanyi bulungi nnyo tebalinawo ttaka bwe nkebedde mu byafaayo nina kyenzudde kansooke nkibabuuliremuko katono mu myaka egyedde ennyo kansooke ngendeko mu history wano katono nnyo munsonyiwemu katono mu myaka egyedde ennyo eggwanga erya Rwanda lyalimu entalo nnyingi nnyo abantu abasinga obungi ne baddukayo ne bajja basenga mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda naye baasanga omuseetwe okutuula obulungi ne bakkalira ne balya n'ennoga ne bakka mu mbuto lyali ggwanga erya Buganda oba mu Bwakabaka bwa Buganda bano nno baasembayo okubeera ne kabaka waabwe gwe baayita Kijeri owookutaano Ndahurwa ye kabaka eyasembayo okubeera mu ggwanga lya Rwanda ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936 era ono yawumuzibwa oba okufa kwe yawunyizibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Oktoba 2016 lwe yaziikibwa ono nno mu bufuzi bwe yafuga emyaka mitono nnyo ku bwakabaka bwe era ndowooza ne wajjawo obuzibu n'adduka mu ggwanga lye bwe ntinkudde ebyafaayo nzuddemu ekintu kimu kiri bwe kiti ekituufu kiri nti kabaka ono ow'Abanyarwanda bwe yawaŋŋanguka okuva e Rwanda ng'entalo zizzeeyo ez'amawanga ebyobufuzi yadduka n'asiisira mu Buganda olw'okuba nti Sir Edward Muteesa yali musajja ayagaliza buli omu ekituufu kiri nti yawa kabaka wa Rwanda oyo Kigeri owookutaano Ndihabulwa n'amuwa ekibanja mu Ndeebaawo yakimuwanga ye nga bano abalala bakabaka ab'ebitundu ebirala mu Uganda bwe yabawa naye ekibanja ekyo tekyazimbwako nnyumba era ekibanja ekyo tekiriiko mpapula ekibanja ekyo tekiriiko ndagaano yonna nti weekiri kubanga abantu abasinga obungi Ssaabasajja bassekabaka be bawanga amataka kwabeerangako endagaano oba kwabeerangako ebyapa ebyabaweebwanga mwabazze okusaba ettaka lino kiwandiiko ki kye muleese era kumwe kuliko omulangira ava mu lululi olwaweebwa ekibanja Mayiga njagala owulire bulungi nnyo ku bantu bonna abazze olwaleero oba abazze olunaku lwajjo kuliko omulangira ava mu lulyo lwa Kijeri
eyawewe ekibanja mu Ndeebaawo ekibanja jjukira nti edda bassekabaka balinga bagaba yagambanga nti nkuwadde amaaso go gakoma okutera mbiwandiiko kyabangawo era nga abantu abamuliraananga batwalanga obuvunaanyizibwa okuwa abantu babawadde ebiwandiiko njala kubuuza kuno tekulina muntu gobalaga nti mulangire yavudde yazze na bano alese ebiwandiiko bakulu muleme tufuula basiru nnyo tutegeera bulungi nnyo Mayiga ssebo okuba kuliko omulangira ava mu luliro ono omwami yalina okujja n'ebiwandiiko kubanga abantu bonna baweebwa amataka bajjanga n'ebiwandiiko tukimanyi mulina olukwe lungi nnyo olw'okutwala Obuganda n'okubusaanyaawo nga mukozesa eggwanga lyammwe lennyini mu ngeri yonna esoboka abatami byafaayo bya musajja ono yazaalibwa ngina oyo kabaka gobawa ekibanja mu Ndeeba amanya yazaalibwa nginaku z'omwezi no mbabulira ku z'omwezi yazaalibwa nginaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936 yawangala mufuzi okuva mu 19 enaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu 1959 n'ava mu bukulembeze mu mwezi ogw'okutaano mu mwaka 1962 omuntu eyamuddira mu bigere ye Mutala ow'okusatu era naye ng'abeera mu ggwanga lya Rwanda kati yafa ng'enaku z'omwezi 16 Oktoba omwaka 2016 ku myaka 80 era yaziikibwa ng'enaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2017 mu Nyanza district Rwanda ng'ekika kye yali ava mu kika kye bayita Abanyiginya kitaawe yali Yuhiri ow'okutaano ewe Rwanda maama we yali Mukamushema Banatete yali maama we era ng'ava mu ddiini ey'Abakatuliki gye yali asinziramu okuba nti gye yali asinziramu kati ekituufu kiri nti tuba twagala nnyo okumanya records zino ate nga temwene mugenda zijja okujjako wano mukulu wa Wasanya Kalori Peter Mayiga lekerawo okumanyiira lekerawo akajanja lekerawo okumanyiira lekerawo akajanja abantu bonna abaweebwa ettaka mu Buganda nga bassekabaka bawadde ettaka babaweerangako empapula eziraga obwannannyini kabaka ono baba bali bamuwadde ettaka bamuwa ekibanja tebamuwa ttaka era kyovula tebalina biwandiiko kuba abazze njagala kubuuza kuliko omulangira ava mu lululi kubanga yandibadde agamba tugenda kudda embyafa bye bajjajja ne bajjajjaffe abakyaliwo abakyasobola okulambula ensonga ezo naye tajja kuga nti waliwo ekiwandiiko ekyabaweebwa tekiriwo kati bwabo okuddamu obbala bemmyo nga bajje bawuba embaliga mbu simanyi baagala ttaka nga tebalina adde ekiwandiiko wadde okuba nti kuliko omulangira avudde mu lululi olwabali kitegeeza mulina omuzannyo gw'omuzannya muwanvu nnyo bavudde gye bavudde okujja okufutubala ku Buganda kubanga akamanyiro kasusse fere tulina buzibu nammwe naye ensi eraba olulala tukiddangamu okuleeta abantu okulinnyirira Obuganda nga basaba ebintu batamanyiiko buvuna buddo nkubuulidde history nze bulwakola ensobi yonna njiraba n'enginoonyerezaako n'enfuna buli lwokola ensobi nvayo n'enginoonyerezaako nengi kati gwe ovudde n'ogamba simanyi nange simanyi oba bawa ettaka kati okyaza otya omuntu nga tomanyi if I may ask okyaza otya omuntu nga tomanyi kubanga omuntu okumukyaza kati ngaabo nga tulina office abantu basooka kukola kye tuyita okusaba mu butongole twagala kujja kukyala ku nsonga ABCD ne weetegeka gwe kenyini weekubye eggolo mbale simanyi babawa ettaka naye ngenda kubuuza obuuza ki kye nakugamba oli mu office enkya mu budde obukyamu okulembera abantu abakyamu oli mu office enkyamu okulembera abantu abakyamu lekerawo okunyoma Obwakabaka lekerawo okunyoma Abaganda olukwe oluliwo tulumanyi lutegeke bulungi olw'okusanya Obuganda naye ndowooza mwandibadde mugenda mpola mpola kubanga sipiidi yemutwalirako mpanvu nnyo n'ettaka lyennyini lye boogerako eryo ery'omu Ndeeba kyenvudde ga nti wali biwandiiko
Mayiga njala kutegeeza nti ettaka eryo ababamiri boogerako abazze nga tekuli wadde omulangira ava mu lulyo olwo, ettaka eryo nnyini lyo kamwe okugamba omutegeere. Lya Mumbejja Tebata gwabwe, muwala wa Ssekabaka Daudi Chwa, yenna nnyini ettaka eryo. Olw'okuba nti mmwe ettaka lya Buganda mwalifuula nte y'abato teruma, buli asanga ajja n'atwala. Y'ensonga lwaki mwabba square miles 10 ne mukama oyo Sir Tawasoni mutano wa Karekezi n'akuwako square miles 12 zolinako ebyapa, nga family eziva mu lyowo bonna basinga obungi mubasibye, abalaba bwanganguse, abalaba afuuka basabirizi ku ttaka lya bajjajjaabwe. We twogerera essaawa zino, Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Buganda, mu Buganda mukka mwe muli ebikolwa eby'obutemu by'otavaayo kukonda emingo bakwogerako. Mu Buganda mukka mwe muli ebikolwa ebijjawo abantu abadde boogera ku nsonga eziruma abantu, tolina kyokyogerako. We twogerera abaana bannayuganda abali mu makomera bavundirayo ku lw'ensonga ez'okumirira eggwanga lyabwe muyita abayaaye bye bayimirizaawo eggwanga, tovangayo kuzoogera. We twogerera wakutte emmotoka n'oziwa enguzi oziwe abataka oba oziwa abambi b'amasaza, amasiro g'e Kasubi ogenda gazimba nga paapa akomyewo Uganda gaggwe, oba olinda Bassekabaka batandikawo amasiro ago bakome batandika okuga nti owayi tuvire tumaliriza amasiro gano. Waliwo ebintu byemukola nga mulowooza bati bategeera. Ekisookera ddala, Obuganda bongo Buganda, erinnya Buganda n'abantu abalimu bantu bakulu bategeera ate bamanyi ensonga. Olw'okuba nti tulina omutima ogw'obuntu, omutima ogwagaliza, mukifudde ekintu eky'okuzannyirako. Omutima gw'Abaganda ogwagaliza n'oguyamba mugufudde kyakuzannyirako. Era singa abaafa gye buvuddeko bakomawo ne batunuulira Buganda bwefaana bajja kunyolwa nnyo oba baagirwanirira. Mayiga ng'omuntu n'abantu abafuga emmengo abaafutubbala ku Buganda, njala bagamba ekigambo kimu. Obuganda lwazi, Obuganda mutima, so si ttaka. Ettaka terina mipiira terisenguka. Ebintu byonna mukola okukola vulugu jjukira bijja kumala bidde. Ekizibu nakugamba nti tozannyisanga obudde. Osobola okuba n'essente tosobola kugula budde. Osobola okuba n'ennyumba ne tosobola kugula tulo. Osobola okuba n'omukwano, osobola okuba n'ensimbi tosobola kugula mukwano, tosobola kugula kwagala. Mayiga mukoze ebintu bingi nnyo mu Buganda naye obudde bugenda ttuuka nga tosobola buzzaayo. Mayiga obudde bugenda ttuuka nga abadde bakuwaana essaawa zino baga nti singa twamanya ne tweyuna. Waliwo akayimba akagamba nti twabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza, bangi ne tukaaba lwa butamanya, naye singa twamanya ne tweyuna omulongokozi, nabino ebikankano tebyandize. Abantu bangi essaawa zino ndi ku mutimbagano kuno neeyogeza kuno nakuli, naye ekiseera kigenda ttuuka muga singa twamanya. Kati nze sinza omu kubaliwo abagamba nti singa y'ensonga lwaki nkola omulimu guno. Singa teyali mukazi yandibadde anzaala, embeera sigiriimu. Kyekyawuza emitwe, amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Mbawulira mutegeere bulungi. Njagala mumanye ggwe omuntu ayitibwa nti watumwa erinnya ly'obunyolo, ery'obusoga, ery'obutoolo, ery'obunyankolo, oba ery'omunyankolo, oba ery'omuganda, manyi buvo buno obuddo. Ensi tekungula tugikyalako bukyazaako waagiviira, tuli mu kawuka. Mayiga obugagga bw'ofunye mu Buganda kyekisira kyekimu bwe bulimu bw'ogenda okufuna ng'oleka ebintu ebyo ng'ate bannyini byo babiddedde. Njagala kutegeeza Obuganda buzaala, abalangira n'abambejja weebali, abakyamanya ensonga zino zirambula weebali, kati gwe kwe kubanga okufuka nga ofuka weebuzaabuza ng'afuka anaaba. Embeera gy'olimu gye bayita kwagamaya. Nti omusajja oba omukazi atayagala kunaaba nga ye yakimanyira nti okunaaba lwakiri yeefuula perfume n'atambula, sitiiri ojja kusigala ng'owunya ate akawo ka perfume bwekeegatta n'empunya ye ey'omuntu gobulaasala. Kati Mayiga ky'olimu kubayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Obudde bwe bunaatuuka
buli kimu nga bwe kibadde bwe kigenze nga tekikyasobola kukola ki kukwatibwako nga okitudde weewo. Era njagala obebaza mwebale nnyo kuzimba ku ttaka lya Buganda, mwebale nnyo kuteekako zimoolo, mwebale kuteekako maduuka, mwebale kuzimbako zi skyscraper, mwebale buli kimu kijja kudda just obudde. Tozanyisa obudde bugenderera. Mayiga tunula ku mukolo gw'esaayo mayagala nyama oyagala bwera mu office guno mukolo gw'esaago oteekali n'okajjira bwoti. Obudde tozanyisa obudde bugenderera. Ne mukama Yosero tabasira mutano wa kalekezi tozanyisanga obudde bugenderera. Essaawa egenda tuuka ng'okali addakaddadda buli kimu ino kikola. Mubikole. Ffe weetuli bazzukulu baffe we bali tubatendese. Bajja kumanya kiki ekigenda okubeerawo ne kiki ekigenda okuddako kubanga bakimanyi. Goli ebabuzaabuza oli eno simeni na mukulu bwe baali bakuwa Katikkiro mu kusaba kuba walina ka restaurant wali waggulu bw'otuuka ku CPS ekikubo bakiyita kikubo kyekyo nkyerabidde olina ka restaurant bakayitanga ekitobero nga wooli ngenda okola n'amateeka g'ekiyaaye era watambulanga bulungi ku street ez'e Kampala ng'otambula bulungi teryakunoonya teryakuterako sebo bwafuuka Katikkiro owa gavumenti ya Museveni kati oyina emizinga oyina ba SFC nga 20 oyina emmotoka ezikukulembera 2 gw'oli wakati n'endala 2 eziriko emizinga mukulu weetisse ekyo tayagala ku Baganda bategere kiweetisse munda wafuuka ki bwe tugambye ntozanyisa obudde bugenda gyoko mukole fuyo gye weetaaga security nakugamba nti amaanyi gali mu bantu kasita omuntu akuvaamu oba owedde nakugamba nti amaanyi gali mu bantu kasita abantu bakuvaamu oba owedde gwe atali mubbi omanyi Baganda tuga nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango neeko osobola ogimanjira mu lujja n'oteeka ebyoya n'obiteekawo n'okola ebibyo kubanga you are free, you are not a thief. Kyovola nti engero ezimu akatali kabbe amagumba oli osula Mayiga ekikukuumisa balakisi y'Amajje kiki odduka kiweeka engera kyani akubanja. If I may ask, who is looking for you? Kubanga omanyi oli mubbi ne babbi bando muli babbi kati njala kuwulira ekizinti kimu Mayiga ng'okyali musajja mwanvu ng'okyali mu mikono gy'akatende watambuzanga bigere okutuuka bakulonda ku bwa minisita Mmengo nafuna ku busente kuba restaurant muli ssente n'amateeka togasobola era kyovola nti buli kimu kivula kitiraputa wali osula bulungi nnyo nga tolina musirikale waka. This is to remind you nga tolina musirikale waka. Essaawa zino wazimba ekikomera kikoma waggulu eri kuliko kamera kuliko waya z'amasannyalaze kuliko abasirikale ba SFC nga 8 emmotoka zolina ezimu za bulletproof maama Kanspirant n'olubuno bwogenda bajja kuteeka ekikomera gyona oba olaga mu ntaana wansi ng'ozanyisa Obuganda lwaza bwekonako yafa. Kanspirant olunaku lw'onoofa bajja kuteeka ekikomera kikiweekweka kikyo kasitobanga ovudde mu bantu oba weetaaga security y'amaanyi nnyo ng'ovudde mu bantu oba weetaaga security y'amaanyi nnyo kyekimu ku mukamaawo ne weebuuza abasirikale bw'otambula akatali kabbe genti wamugumba oli osulamu kiki ekikutambuza emizinga gy'abasirikale. Era kiki ekikuteesa Amajje ga SFC ku Bulange Mmengo wabeerangawo baggalagala nabambowa kiki ekyatuukawo kiki ekikuteesa Amajje Kasubi kiki ekikuteesa Amajje mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo oba toli mubbi. Amasiro gazigenda gazimbira emyaka 2 nga ssente abantu bazisonda. Odidde buli muntu omufudde mu ssiru. Kale no njagala bagamba atali kutambula kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo. Mwenna abantu abali mu nsi nga mwagala okulaba ensi yammwe ng'ekyukakyuka tulina okwejjamu kye tuyita okutya. Ekyo nga tujjemu okutya mulina okweteekamu ekintu kye bayita ekigambo kye bayita akafecce. Akafecce kye ki? Kamba nnyonnyola ekigambo kino.
oyinza okubaawo ng'amannya go namukwano gwe mwajala otumirako olwaliro kantumire ku mukwano gwange self-appointed advisor nkulamusizza self-appointed advisor wemanya amanya sigenda googera nkulamusizza munnange kansubira oli bulungi n'emikwano gyo gyonna waliwo ekintu kye bayinza okubuuza gwani simayo mukimali okubuuza gwani kikyoli oba gwoli ki omuntu bagamba nti gwani oba nti gwoli ki kati nze bwombuuza nti nze njaga nti nze Lumbuye naye Lumbuye gomulaba wano yoyo ne Lumbuye oli gino tosobola mutegeera you can't understand who's Lumbuye Lumbuye ye yemanyi nti ye Lumbuye kati njala kugamba kyoli si nsimbi si nyumba si ttaka si bintu by'oyina ebikalu gwe kyoli kye bakuyita nti gwani kyekintu kye weesigalizanga gwe nga teri muntu asobola kitegeera nga kyo kiri mu bwongo oba kiri kyamakyo ebyama bye batasobola kugamba omukazi wo baawo abaana bo oba kintu kyonna ye gwe ebyama byo byotasobola kugamba muntu yenna oba kyomanyi mu gwe kye weemanyidde nga gwe mutima gwo nga ne bakuziika tosobola kifuluma ye gwe so si bya bugagga so si mannyago so si ki. You are what you are because of the secrets you keep in your minds. Ekyo kyoli gwe. Toli nti sente bya bugagga ne kyoli kyekyama ky'okuumye so si linnya lyo bya bugagga by'olina. Kyoli kyekyama ekyekusifu kyoli. Yegwe so si ya bugagga so si kikubanga those are tangible assets ne waliwo ekintu kitakwatibwako kyekyama oza mutegedde bulungi ota kugamba nti nze ndi mugagga si kyoli no kyoli kyekyama ky'okuumidde ku mutima kyotasobola kugamba muntu okitegedde bulungi. Chori, what you are is what you keep in your heart or in your mind, which can't be known by any other person apart from you, even your wife, your son, or your friend. That is what you are. So see, smile nina sente, nina kalina no way. Chechiwaita chori. So njala bagamba mwenna bana Uganda muyige okuba nti mukuuma ebyama byammwe si buli muntu gwogamba nti akusinikidde otunnya abaaseka tugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa olugero luno yembeera abaganda gye balimu yembeera abasoga gye balimu yembeera abanyolo gye balimu yembeera abatolo gye balimu yembeera wakabaka bwankole gye bulimu bwe bakubuuza omugabe saazi no waali weewuunya omugabe gyali musajja wattu abonyaabuziddwa to the extent nti kibadde kyangu nnyo okwawula wakati w'omunyankole n'omunyarwanda ekyo kibadde kizibu nnyo era njagala kutegeeza bannayuganda mwenna mutandike okwezuula kikye muli mutandike okwezuula twajjirwa omuteego gwatuyingiramu nga tetumanyi bwajja bwesesa ne tubususiza amenvu ne tumala okugabuwa kati butufuukidde omugogo omukalu mu lusuku. Jukira tugamba nti abantu balamu bitooke bisalire tebyekwekwamu bw'okyekwekamu kyangu kyakulaba bwe tugambira nti abantu balamu bitooke bisalire tosobola byekwekamu tugenda kukola tutya kwe kugamba nti manya kyoli okitereke mu bwongo si buli omuntu gw'olaba aseka aba aseka okuseka si buli aseka nti aba aseka si nseko abantu amu aseka wano n'akulaga amanyu naye nga mu mutima alina kirala. Wetugambira nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa be bantu bituli mu ssaawa zino ompulidde bulungi. Mumpulidde bulungi ekyo nga nkifundikidde buno obubaka njagala bugende eri mwenna abazadde abali e Bulaaya ku mitala w'amayanja nappu abali ewaka. Wiiki ewedde nabagamba nti waliwo enteekateeka ey'okutuggyako ennimi zaffe zonna wabewo ennimi ze bateekawo engwira tuziyige nakati kigenda maaso
Nenjala kugamba maama tata kojja senga ali eyo muyigiriza abaana ennimi zaabwe ez'obuzaaliranwa. Tekirina kye kigenda kujjako ng'omwana wo yasinga okwogera oluzungu mu Cambridge University. Ng'oli kaddugala. Bajja gamba wait a minute. Even if you can speak like a British, but you're not a British, you're black African. Uli muddugavu. Uli kaddugala. Mbajjukiza naye bajjukiza nti kaki. Njagala bajjukiza. Olulimi lw'oyogera kya bugagga nnyo. Gwe ne bw'onooyogera Olufalansa n'oluteeka wali ojja sigala ng'Omufalansa ga wadde olwologera gwe toli waffe. Ne bw'onooyogera Olungereza n'ojjayo n'ekkundu atasobola kwogera ng'oli kaddugala ga ono si waffe. Ne bw'onooyogera Olumerika n'oluteeka wali ga ono si waffe. Ne bw'onooyogera Oluberiyamu Olujama n'oluteeka baja ono si waffe. So singa oba omanye ennimi zo enzaaliranwa ky'ekyobugagga ky'olina. Ensi ezisinga obungi tezikyalina nnimi. Ennimi zaabwe bazisaanyaawo. Lwaki? Kubanga beerabira obuvubwane bw'ebuddo. Omuntu bw'aba akwetaaga nga alina kyakwetaagako asobola okumanya kikyo engeri gy'akukwatamu n'engeri gy'anaakugyamu ekintu gye tulina okuddamu tumanye nti tulina okumanya ennimi zaffe tuziyigirize abaana baffe tubaziyigirize ne mu njogera. Mukitegedde bulungi? Todde n'ogamba simanyi omwana ng'afa oluzungu sino. Maama. Amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Obuvubo n'obuddo bwe bulina okwekiikirira gy'olaga yesobola kukiba kubuuza buli muzungu akubuuza akugamba where are you coming from kubanga akimanyi you are coming from Africa ova mu Africa. Ne banakuzaalira Bungereza ngo yololu bajja kugamba ajagana black African. Waki tebagamba nti bagamba black American, black African American, in fact, but black African American, because mind you, Africa, je batujja bajjajjaffe ne basula ne babatwala okulima ebikajjo ne sukaali. Nammwe mulina okuyiga ekintu kyekimu nti olulimi lwo kyekisumuluzo ekikuyingiza mu nsi yonna. Ayagala oduyiga ajja kuluyiga kubanga abeera kyakwetaaga. Nga ne bw'oyiga Olujamani ng'oyagala ebiwandiiko byayo ofune omulimu, so si kyekigendera kye ky'okuyiga olulimi olwo. Kansubire tufunye bulungi. Olulimi kikulu nnyo kubanga bw'otandika okwogera olulimi lwo kiba kikuyamba okwezuula ne weemanya. Njagala kubasibira wano ensimbi. Essaawa zino we twogerera ekyonoonye ennimi zaffe z'ennimi engwire zaatuleetebwa wano ng'Abazungu bajja ezitwonoonye. Nti oyinza n'okugamba omuntu ali ku yunivasite atandika okwogera olulimi lwo nga tataddemu wadde ebigambo bibiri eby'Oluzungu 10 ogenda bakuba embooko obatte bonna. Nchogerera wano. Gamba omuntu yenna kati essaawa zino ng'alina senior 6 oba senior 4 oba alina senior 5 oba alina n'edduguli. Omugambe tandika okunyumya emboozi mu lulimi lw'Olusoga nga totadde mu kigambo kya Luzungu. Tekijja kusoboka. Oli aveeyo ayogera Oluganda wano ayogera okumala essaawa 2 nga tali mu kigambo kya Luzungu. Kijja kusoboka kubanga bwe bulwadde bagenda batusigamu. Kati munnange omwana okwogera Oluzungu odusinga mu ssomero ku university tekirina makulu. Oyagala kumanya tekirina makulu? Kankunnyonnyole. Edde nnyo bajjajjaffe abatandikawo okutegeera kye tuyita civilization baasoma ludda wa? Mbuuza bajjajjaffe abatandikawo okumanyisibwa oba okutegeera mu nsi yonna baasoma ludda wa? Ketuyita civilization mu Luzungu baasoma ludda wa? Baakozesanga mutwe. Waliwo n'enjogera egamba nti Abazungu bano okuleeta okusoma kuno kwali kutumalira biseera kutujja ku ntegera yaffe eya buli lunaku tudde ku ntegera yabwe gye baagala tutegerereko. Y'ensonga lwaki osoma n'obaliriza diguli n'obulwa omulimu nga tosobola dde okumanya nti nnyinza osusika ebinyewa ne nfuna ssente kubanga olowooza kimu nattula mu ofiisi n'otuba ku mmeeza eyeetola bw'oti n'obeeraawo. Okusoma kukuyamba kuwandiika na kusoma ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Kati bw'owerabira nti ozaalwa nabyo ng'omuntu n'ogendera ku biri nga tomazeemu kuga nti sooka olindeko. Kitegeeza baakuggyako n'okutegeerako okw'obuntu ne bakutuwala nkiddamu.
okutegeera kw'okw'obuntu ozaalibwa nako. Kati y'omuzungu bwe yaleeta okusoma kuno, jjukira civilization yasandikira mu Africa, oba okutegeera okw'obuntu kwatandikira mu Africa. Njala kugamba tekinologi yenna atambula mu nsi yonna aliko omukono gwa kaddugala. Ate bakaddugala nga tebaasoma. Bajjajjaffe baatwala nga babatunda mu busibe obutali bweyagalire. Buli kyonti kyonna kyolaba ekiri mu nsi kati ekiriko tekinologi kwaliko omukono gwa kaddugala. Lwakuba tebaagala bibagamba. Okutegeera okw'omu nsi n'ebikolwa ebiri mu nsi byonna byatandikibwa kaddugala naye nga litasoma. Nze nkuwadde ekyokulabirako. Oyinza okuba ne diguli 3 naye nga yiwe job seeker, you are not a job creator. Oyinza okuba ne diguli 3 ng'onoonya mulimu tosobola kwetandikira omulimu. Kyekiri kye nkugambye nti amagezi agaga amatonde g'olina okutegeeramu nti omusajja bw'atuuka mu mbeera eno alina okwekolerera mu ngeri, alina okunoonya ekintu okutandikawo ekintu. Ekyo baakikuggyako kubanga nina empapula ngenda kunoonya mulimu. Mulina okutandika okuyiiya, ate okuyiiya tekukuswazanga nga nfundikira video. Tobangako kintu kye bagamba nti kikuswaza wadde osome batosomye. Kasitoba ng'osobola okweriisa, okwenywesa, okulabirira famire yo, kubanga ekyo bo kye batusigamu. Tubeerawo nga tulowooza eyasoma yasinga okutegeera, naye ng'ate abantu abasinga ensimbi mu nsi yonna abasinga obungi tebalina diguli. Genda ekyalo jjabba ku bwatti bw'osanga abalina diguli nga abalina diguli nga bebafulumya ebintu byetukozesa mu bibulemu bwa bulijjo. Abazungu bano betwegomba mu nsi ze basuze ebuzaabwe, omwana oluyingira nassale n'ayingira P1 batandikira obuga nti ono agenda kukola kino, ne bakimuteekako ne bamuyambako buyambi kizimbira mu bwongo bwe. Ffe waffe omuzadde azaala omwana n'atuuka okumala yunivasite nga tategedde omwana by'asomye. Nga tategedde mwana by'asomye. Tamanyi mwana wa asobola ki? Tamanyi mwana we nafu obuli luddawa? Naye bajjajjaffe baamanyanga era bwe baatutuzanga ku lujjulu bwe kutya okulya. Senkaggale oba jjajja oba tata yatulanga kubanga eddaffe kati kambabulire n'okubabulira ekitangira kibabulira kansoke mbanyumire. Bajjajjaffe baatulanga ku mmeeza oba mu ntebe ffe nga tuli ku lujjuliro nga ne mukyala watula wansi ku mmeeza ne tuteekawo olujjula emmere ne tulya. Bayirawo kansoke mbanyonyola ekintu kino. Abasajja bazze Mengo mu Bulange bagambye nti babasosola. Naye njala kubabulira ani abasosola? Kubanga ekintu kye bakola kikyamu, awo ntusimbye obusimbi kati njala bazzaayo. Kye bakola kikyamu. Olw'ensonga mu myaka gy'abajjajja bwe bajjira mu Buganda, naffe kennyini Abaganda bajjajjaffe baaliranga ku buwuuwo. Nga Senkaggale yekka gwe bakolera oluwombo yeringa essuwaani. Amaka gaali matono nnyo mu biseera byagaafunanga essiyaani. Sina kindi abajjajjaffe abaali bakolanga baabiranga n'ebibya. Baba bateranga enva. Oba sina kindi kugandaza kye kituufu ekyendali bagenti baaberanga n'ebibya. Essiyaani zaali nga ntono nnyo. Abajjajjaffe basinga obungi baaliranga ku buwuuwo. Akawuuwo ani akamanyi? Oba oluwombo. Atamanyi luwombo lwe lulagala oluto oluba lwakavaayo lwakamulisa lwebaayisangako ku muliro empombo muzimu mwanjudde muzimanyi. Zessuwaani zetu era naffe baatuweeranga ku buwoowo. Empako twaziranga ne bakoleza bakuwemba n'okwetooka eryo n'olirya. Kale baga twabasosolanga mutya nga mwatu abayigiriza buli kimu ekyabeerangawo. Kitegeeza emyaka gy'abajjajjammwe gye baabeera mu Buganda bayiga ebintu bingi nnyo. Mwabaliwo essaawa z'okuba nti mukoze ebikolobyo kati mwefuula nti babasosola naye ng'ate mukimanyi kye mukola kye kibalumiriza ekibi kirondoola ebikola mukola bye bibalondola n'otandika okwefiringa nti babaagala teri atabaagala. Mwe bikola mukola mutagamba ku mukama wammwe muganda mwe mwajja naye bye bibalumiriza nti mukimanyi nti abantu bakyabaagala kubanga tubaggyemu obwesigwa mutukoze ebikolobero bingi nnyo. Kale mugamba teri abasosola mwe kennyini mu mwesosola. Kitegedde bulungi ndoza mukitegedde.
tebaddamu kulya kinusu musime boyo era okumanya omuzungu ono magulu meru yali akola tubadde masomero ngo oyogera olulimi lwo ne bagamba nti oyogera you are speaking vernacular ne bakuteeka kigumba kyembwa ne bakuba emboko you are speaking vernacular kitegeeza bano bakisasula nkisasula kiteeka mu syllabus oba mu nsoma z'abaana bakibateekemu nga kyabuwaze okwirabira ennimi zaabwe gula amaaso nze njogera olulimi lwange oluzaalirwana oŋŋembe wa mu speaking vernacular which is vernacular kisigala kiri nti tuddeyo ku nnono zaffe twejjukanye ffe baani wateri muntu ali wana taasomako P7 ekitono ennyo naye baakusika nga ekigumba ky'empuutaano mu bulago bw'eggumba ly'embwa nti oyogedde vernacular olulimi lwo bakuzaliro nnyoko lwayogera tata lwayogera kojja lwayogera you are speaking vernacular ne bakuba emboko ne bakuba emboko you are speaking vernacular olulimi lwo nkiddamu nga nfundikira ensi ezisinze okulaakulana zaasigala ku nnono obulombolombo n'ennimi zaabwe njagala kulaga Amerika eyawamu kasita baasaanyawo eggwanga liri ne basigala ne bakozesa olulimi lwe bayita oluzungu bakulaakulanidde bungereza kye kimu ensi ezisinga mu Europe zonna goza waki Europe tebalina olulimi lumu buli nsi egera olulimi lwayo tebalina general language buli nsi egera olulimi lwemu beetegeerera ensi zonna ezikulaakulanye zirina obulombolombo n'ennono n'ennimi zaazo zizoogereramu y'ensonga lwaki bagaggawadde mu Uganda temuli mwana musiru teri mwana asobola kugwa bibuuzo nga bibuuziddwa mu lulimi lwategeera ng'omwana ojja kumubuuza nnyonnyola lambulula tuwe ekiddibwamu ku kibuuzo kino bakikubuuze mu luzungu ng'oluzungu tolwekakasa kubanga lulimi lugwira si luzaalirana ogenda kugwa teri mwana musiru ebibuuzo bino nga bimubuuzira mu lulimi lwe lwategeera lwaki kino lwaki kyaliwo ekiti weekyokuddibwamu teri muntu asobola kugwa bibuuzo yensonga lwaki abazungu bakutonera akakodyo nti genda okole okwandika okusaba kwosaba omulimu kuba bakimanyi nti ojja gusaba ebiwandiikamu muyinza tubitegeera yensonga lwaki bannamateeka abali mu nsi yonna bakubbola okuba nti bakozesa obuwayiro obuli mu luzungu n'akusomera ekintu nga tojja kitegeera teri atasobola kutegeera nga bamwogedde mu lulimi lwekebere mu kkooti teri asobola nakwewozaako taliyo otuuka mu kkooti z'e Kampala omulamuzi n'alyoka afuwa oluzungu naawe luddumala mu kitabo kati munnanga atalumanyi noga kati banziremu n'otujana naye omulamuzi bw'ajja n'akunnyonnyola byogera mu Luganda teri asobola buteewozaako taliyo genda mbawalabu bakyayogera luwalabu lwabwe bulungi nnyo bagambye obungereza boogera olulimi lwabwe oluzungu abachina bali mu lulimi lwabwe abajapani bali mu lulimi lwabwe ekibateekesaako ennimi zino endala kubanga basuubira abantu okujja mu nsi zaabwe okukyala okuleeta ku ssente kyebaba bawandiika biri mu luzungu kyekibateekesaako obuntu obutonotono obw'ennimi naye nga bakyali ku nnono zaabwe na buli kimu njala kugamba n'ennyambala yaabwe ekyali ku mutindo guli omukadde eyaffe twagidibya twambala zikamiimo ze tuyita zikapayipu empale kati bazambalira ku bisenge bamala kwesiga menvu wadde butto emikolo gyaffe egy'okwanjula bagisaanyizaawo nkiddamu akyayagala Obuganda n'ennono zo n'obuvuna obuddo mbasaba bataata mwenna abakyaza era abanjuzisa abaana bammwe emikisa egiri mu kufumbiza omwana we gitandikira mu lunaku lw'omuwala z'okukyala oba okwanjulwa aga amazina ge muzina mu kwanjula ne mwawula ne mwawulira mu busuuti za Buganda n'emitega nswera bibisira nimwe kubanga temumanyi tukooyo okuwemula obuko tukooyo okuwemula Obuganda n'okutyobola ekitiibwa kyaffe nga mutandika okuzinira amazina ag'omubbala mugazinira mu makanzu mu mutega nswera ne muddira amazina gammwe ne mugazinira mu busuuti ekyo kimenya amateeka mu nnono mu buwangwa n'obulombolombo mulekeraawo bw'otandika okwetulira ku buko kitegeeza emikisa gyonna ogisosesose togenda kufumba
Kyovula nti Abaganda baali bageze okukyala kwaberanga kwa okwanjula kwaberanga kwa Muliro. Tulabe ennaku zino abogezi b'oku mikolo baleeseko n'avuuka abajja bana bazina karaoke najja n'azina ne yeefungula nadde mu busuuti mu kkanzu mutega nswera. Kimenya era kira kyono n'obulombolombo nene obw'eggwanga lyaffe oba bw'amawanga gaffe. Kimenya era mu kikomye. Nja kusaba n'obuwombeefu mwenna abogerezi b'oku mikolo gy'okwanjula. Please, oba bannaffe mbasaba bwe mba temusobola temukyasobola mikolo na bulombolo muleke kwonoona obuwangwa bwaffe. Mwenyigidde nnyo mu bintu by'okusiruwaza abaana n'omwana akula amanyi ekyo nti ku buko ozindako amazina n'oyawula. Nazzi kuno nga ku mukolo gw'okwanjula kitaawe w'omwana tolina kutuulako wadde okwereranya adde fuuti eziwere 10. Bataata kati bajja ku mikolo. Ne bwebuuza baagalako bye bisira ne bimukulembeza. Okwanjula mukufudde comedy. Okwanjula mukufudde disco. Mwe muyinza okulooza nti ebintu bino tebiriyo naye gye biri ne teryagenda bibagamba. Obuwangwa gye buli. Kyova la Bibiliya egamba nti sajja kudibya nsi na kyajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Kubanga ekimanyi mulina obuvu n'obuddo mwene butambulirako. Bw'onoomanya gy'ova ojja kumanya gy'olaga. Bw'otaamanya gy'ova tojja kumanya gy'olaga. Nkiddamu era ng'akifundikira. Abazadde mwenna abazadde abaana abali mu nsi z'abamagulu meeru muyigirize abaana ennimi zaabwe ez'ekinnansi mu nsi gye musibuka baziyige. Kya muwendo nnyo era kya mugaso nnyo. Omwana ne bw'anaayogera Olujamaika n'alumalayo tagenda kubeera mu ki? Omwana bw'anaayogera Oluzungu n'alwogera ng'asinga ne bannyina tagenda kusigala ng'era waawali bajja kugaa nti oli weeri odde eri. Mumpulidde bulungi. Omuzungu agamba nti embeera z'omuntu ze bamukulizzaamu zitandikira waka gye tuzirabira mu bifo gye tubasanga. Waliwo agamba nti charity begins at home oba embeera kano tugate embeera z'omuntu n'ebikolwa bye tumulabirako aba yabijja waabwe bye biri ewaabwe toddangamu kubuuza muntu mpisa gye yeeyisa endya gy'alya enjogera gy'ayogera n'ebintu bikolwa by'akola byava waabwe. Ojja kumanya amaka mwasibuka biki bakolayo era mmwe abajja ku kiro nga musezi still ne family gy'ava badde musezi gye bikolwa. Omuzungu agamba nti ebikolwa byo n'endabikayo bisinziira mu maka gy'ova. Omuzungu wali wakigamba na charity begins at home bwe kiri. Tonoonyanga muntu ono yeeyisa atya. Ate ebintu bisikirangana obulombolombo neno busikirangana mu bika ne musaayi. Era ekyo mukyegendereze. Kyovola nti omugenzi Erimaani basudde yakugamba nti obanga wasanga nju towasa kabina towasa maaso towasa butonde bwa muntu wasa nju. Enju ya gundi beeyisa batya bafaana batya boogera batya balowooza batya. Kubanga bw'onooteeka amagi mu kiseera ekimu n'ofuna okuserera n'ogwa wansi kitegeeza nti amagi gonna gasaanyeewo. Mwetegereze wajje mulaga. Ebizibu omusinga okubeera nabyo ebingi biva buteetegereza. Weetegereze nnyo jjojjo omukyala. Weetegereze nnyo omusajja akukwana avaawa mbeera zizaani abeerawo. Ojja kuzaala akaana nkameketa amannyo. Ojja kuzaala akaana nkadduka emisinde. Ojja kuzaala akaana bwekogera nyiza okubuuza nti laddu yeekubye. Ebintu bingi nnyo ebigoberera. Mwetegereze nnyo emisayi gye muwasa gye babawasa na biki bimugendererako. Mulebe nnyo kwetwala ku bintu ne bw'onoogera n'ofuuka togenda kufuuka ki olina ky'oli manya ky'oli. Ate tegeera kifu kyoyagala. Mutegedde bulungi nnyo. Bwe ntyo nno sijja kusukka wano. Saagala kulandaga nnyo. Njala kufundikira nga mpa essaala yange eyabulula Sande gye mpa Ssaabasajja Kabaka. Njoke nfundikire. Era nsaba buli omu agatte emikono gye asabire Ssaabasajja Kabaka asabire n'Obuganda. Ntandise bwete. Mukama Taata nga ntudde wano wenjogera ebigambo bino nkusaba n'obuwombeefu nga nkukwasa omutanda empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi w'okubiri
wonna waali omukingiriza abalabe be. Era mu kyo omuwa obulamu obusinga okuba nti bwe businga okubeera. Y'omu ku bakulembeze abatono nnyo abasigadde mu nsi yaffe Uganda abakyayagala abantu nga taguze muntu yenna. Ye muntu ayagaliza buli muntu yenna. Tattangako wadde ekiyenje wadde enkukunyi wadde ekintu kyonna. Yeetoloddwa bakanywa musaayi. Yeetoloddwa enkezenge. Yeetoloddwa bannakigwanyizi buli omu ayagala kikola. Taata mutaasi ku balabe bamwetolodde. Taata taasa abambejja n'abalangira abava mu magulu ga Mutebi. Taata taasa abalangira n'abambejja bonna okwetolola ensi yonna abakyalimu empeke emera, kubanga tukimanyi nti Obuganda bubaawo era tebulivaawo. Obuvono obuddo bwabwo nabo bukingirize. Taata tuyamba otujjire enkwezenge ezatugira mu Buganda ezatusengamu ezagala otusaanyaawo. Fenno nga bw'otugamba nti tewajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Bwe tutyo tukyayagala nnyo tukuumira abantu baffe abamanyi ennono n'obulombolombo kubanga naffe tukyali bayizi twagala kusoma. Teri kintu kisinga kuwoma ku nsi kuno taata ng'omuntu okumanya obuvubu bwe n'obuddo n'olulimi lwe okulutegeera obulungi okusinga okumanya ebintu ebigwira. Taata kingiriza empologoma yaffe ogiwonye abatemu. Taata tukusaba bingi nnyo n'ekitusinga okusaba obulamu. Tukusaba empologoma ogiwa obulamu ogitebuse buli kimu kyonna ekigendero eky'abantu bano kibalina. Taata nga bwatuwa ettaka etalina mipiira egitasenguka. Tuyambe otugambire ku bantu abo mu ngeri yaabwe nti nawe nga bw'obateekerateekera ne bw'onooba n'ettaka erikoma ku ggulu naye ekituufu kiri nti omaliriza oli mu 5 mu 4 ku 6 mulina okuteekebwa. So nno obakwate ku mitima obakkakkanye obusungu balina mu kusengula abantu ku mataka kubanga eno ensi tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukkabukka. Buli muntu yenna anyigiriza muntu munne mu nsi gye wateekamu okusinziira ddala mu Uganda taata omukwateko n'omukono ogw'ekyuma sinakindi omusobolemu mu abo omututwale kubanga tukooye okuttibwa ng'ebiyenje ng'ate obulamu gw'obugaba tewalimu omuntu alina layisinsi kutta bulamu bwa muntu. Kuuma kabaka wa Buganda, kuuma empologoma ya Buganda, kuuma kabaka wa Bunyoro, kuuma kabaka w'Ettolo, kuuma kabaka wa Bunyankole, kuuma kabaka wa Busoga, kuuma bannayuganda bonna, kuuma baganda baffe b'omambuka, kuuma baganda baffe abali mu bukiikaddyo bw'eggwanga Abakalamoja esaazi nabali mu kubonya abanyezebwa abasuulibwa ababbiddwako ebintu bya mu kubonaabona Yesu. Kuuma buli kimu ky'osaanidde buli muntu yenna yagenda okunoonya akawogo gy'ali taata mukwateko omuli asinga okwagala kubanga tubonaabona olw'okuba nti tuwava okwaffe okujja okunoonya ensimbi si lwakuba nti tetwagala wabula tuyiganyizibwa ne kuba tutulugunyizibwa buli muntu mu kyasinga okumanya. Eno ensi gwagitegeera otusinga kuba gwagiteekawo ffe tuli bayise buyise ng'abalinnya bbaasi okugenda ekabalole ate ne tumala ne tutudda. Taata tuyambe ffenna otukuumire mu makubo go amatuufu. Buli mulabe yenna atwetoolodde asobole okubanga avaawo nga bwakuuma baana ba Isirayiri nga bali mu ggwanga erya Egypt bw'okuuma bannayuganda Abaganda Abanyolo Abasoga Abatoola Abalugwala buli omu omukuume omu kyasinga okwagala. Taata enkwezenge ezitwetoolodde zibuze kkubo naye buli muntu yenna yajja okunoonya ensimbi ku muwanga amagwira Mukama taata ko kyosinga okwagala. Nkimanyi abalabe bangi batwetoolodde ne gwe asinga okumanya. Tuwa amagezi tuwa okutegeera tuwe n'okumanya byonna tubisaba nga tuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe wanga nalamula emirembe n'emirembe. Amiina. Ssaabasajja Kabaka Mukama kuume empewo z'abajjajjaabo emisambwa yekwingirize gisobole okulabisa abalabe bonna abakuliraanye. Sijja kwogera bingi okujjako bagamba ndi Mukama bankume tusinkane ku lunaku olwokubiri bwe nabanze ne puroguramu endala naye nga bannaffe mwenna bagiddwako bulamu mu mbeera etali mmativu. Mukama bagumye era tusabe n'eggwanga lyaffe libeeremu emirembe. Ebyobufuzi bisigala bya bufuzi kubanga ababitusookamu nabo baavaawo naffe tulebe okulwa nga tufuuka kintu kyekimu kubanga okutta tekulina kigendererwa mabulamu gye bukutwala era bumaliriza nguyiza omuze gw'okutta osigala otta mpaka nawe onoovaawo. Taata kingiriza abantu abo obaggyemu empisa ez'okutta abantu. Mukama bankuumira takumira mpeera weraba. Tusinkane ku lwokubiri ssaawa ze zimu njala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe naye temwerabiranga ensi esinga ensimbi n'obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Nkiddamu
obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Nkiddamu. Obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Abantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Mukama bankuumire. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.